Juli gwagenda okufuna naawe otwaleko ku musajja mu lujja lwa mama we taata wo mulinnya yaye ekyo kyakitwala yakikubengaliza amaanyi. Haleluya. Kakati akayimba simanyi gye kayina batotera kutambula ku mikolo lwaki leero gwa Juli nze kugwa Juli kubanga Juli muganda wange kuva 2007 tuli ne Juli era nga muntu wa family kyoba olaba mbadde sinza butabeera ku mukolo weeguti. Music namuwumulamu olw'ensonga yali antawaanya mu promotion nga bwolaba ennaku zino promotinga music si kyangu ate nga nabulwa management entuufu era naye ndi mu kunoonya asobola okumanaginga music wange nange ng'omuyimbi obeere ng'onnoonyako tulabe bwe tugenda kukikwasaganya by 2020 tusobole okufulumya music. Nina music naye ntya promotion wise kikyantawaanya naye nga ngenda kufulumya music by next year. Yeah, nafuna ebizibu mwabimanya byampisa bubi nnyo kyoba olaba kigenda kuntwalira ebbanga okuddamu okutereera ng'omukyala naye tekiŋŋaana kubanga nkiyimbako buli lwe nkiyimbako emmeme yange beesumulukuka ate nnyongera okusanyuka n'okudda mu mbeera zange buli lw'oyatula pain gy'olina osumulukuka mu mwoyo gwo. Lwaki omuleeta mu conversation zino saagala kumentioninga linnya lye kubanga tulina pistoks ze twatuukako saagala oyingire wange siyingira wo naye tekiŋŋaana kwogera ku biki bye nayitamu because nalumizibwa nayisibwa bubi nnyo nafiirizibwa ebintu bingi ng'ekitiibwa emikwano biki bintu bingi so tekigaana kukyogerako tho siitaaga kumentioninga linnya lye. Byenasinga oyitamu mwabiraba kubanga mwalaba nti twatuuka okulwanagana na I was hurt okuba nti nayanikibwa ku media YouTube and everywhere ne banteekako ekintu mbu kye bankwata nkola ekintu ekyo kyankosa paka nakati ndwanagana nakyo kyandeetera okufiiriza I lost my dignity as a woman ne losing confidence ne mbeeraawo nga ntandika okwejajinga nti osanga noono tanjagala osanga noono yankyawa in fact nenfuna mental breakdown kubanga ekintu kyampisa bubi nnyo gwe toyinza kukuba mawulire n'ogamba nti nabanayo omuntu yavunda buli akusanga aba akwennyala so kati ekintu ekyo right now nakati kikyantawaanya mu mind yange ndi mu kukirwanyisa nabe nti oba nfuna ba counselors abayinza okunnyamba oba baani naye nga kyekyasinga okunnuma paka nakati emmeme yange ekyali mu kukaaba amaziga lwa kintu ekyo. Lwaki oyinza okutuuka to that extent to hurt a woman? So oyo omwana namukolera ebintu bingi namwagala ng'omuntu nga sinamusisinkana kubanga lwe yasooka okuyimba nali mbeera South Africa ne mwagala nnyo nenjagala music we ne muteeka namukko ku ssente zange bino byonna bye mwalaba eby'ennyonyi biki byonna kuba nze namwagala ng'omuyimbi nga njagala nnyo abaana balina talent naye kyaneewuunyisa nnyo yadde ate nga si nnyo kubanga era abantu bazze babitukola nti ate teyasiima nantunuuliza emmundu ate amasasi n'agakuba wange nti nze mubi lwakuba saagala bigenda mu kubanga ebyo nze nali mukama we nga nze muyamba so kati oli bw'avaayo n'aleekaana bla 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 naye nga Madina namukolera ebintu bingi and I liked her a lot because she had talent. Yalina talent naye yali tateredde bulungi abanga anywa enjaga biki ebintu byamutawaanya nnyo ebyo.
Simuyinako buzibu nze saamunyiigira namunyiigira by the way. In fact Yonona omwana Hasani yavaayo n'anyimba mu luyimba musimanya biki n'anyimba ebintu bingi naye bwe yankubira essimu ate after ne mwaniriza najja ne twogera because obwongo bwawe bukyali buto nnyo nze ku bintu by'empiseemu mbalaba nga bakola ebintu ne ngamba waawe yajja kukakkana amanye ekituufu so nze nina abantu besinyiigira nina levo z'abantu zesinyiigira ne ngamba no oyo kino kye kimukozesa Hasani Madina sibalinaako buzibu bwonna because siraba nsonga lwaki mba mbanyiigira sigiraba. Away from music, I mean, mistaken. Maggie, away from music, esawa ne tukusanze ku mukolo guno. Ebbanga lino obadde okwasaganya ki nga tuli ku music? Ebbanga lino kintu kino nkyogedde nnyo. Mbadde nkola emirimu naddayo ku ground nenkola emirimu nenzimba abavubuka ne tukola mu Rubaga omwo mwe tusangibwa tweyita ba Steady Youth ne tukola ebidiba by'ebyennyanja ne tukola skilling, vocational skilling, bintu bingi nnyo ne president ne musinkana ne muwa proposal yange era ne twogera naye era nga agenda kutusupporting era atusupportinga so kati ebimba lwadde nze siri nnyo mu kamera nga bemulaba abalala but nze nkola emirimu gyange ku ground era ne president agimanyi ebyo sofa byembadde ndimu bye bibadde eating time yange. To your fans out there babadde bamisinga music wo ka message kikoyinza obalekera nti tugambe nti Maggie akomawo ka message kikoyinza kwa bafani bo? Nze nkimanyi fani bw'abanga wange era waali nja mumusangawo kituufu babanja banoonya music babingamba ku Facebook biki ku Instagram naye nga bw'omanyi ndi mukuba mulanga neetaaga management entuufu ndaba abantu bamanagingibwa bulungi. I'm looking for that. Simanyi nti nsobola okufuna abantu abali genuine ne banyamba nagezaako byekwasaganyiza ebintu ne bintagalako bitawaanya ate nga nali siina that experience so I need a good management musically bibeere nga binkwasaganyiza music muyina kubanga I write my songs. The next year ngenda kubanga nfulumya music. It will be an album by the way. So next year is very easy music out. You want to kwasaganya going to run them at the go or watching tuyina tiimu siri bwomu nina nze director naye nga waliyo abalala ne Bena muto wange naye alinamu position, she's also a director so kati tubadde tukikola emyaka 2 emabega so fa kati wano wentuuse basobola okitwala mu maaso nga bwentwala ne music because even the music mwalimu ekyo ekintu by youth okulanga bajja nga balina talent ne tubayamba ne tuba promoting nga fere tukowanga okuyamba because that's how we are created. Katonda bwe yatutonda tuyina omutima ogw'ekisa tuyamba buli akola ki buli azze. Yes, nagulawo ko omusango gwa defamation nga ne ba lawyers for free naye nali so shocked okuba nti nalwanyisibwanga nga bwe mmanya nti nkolaganye n'ono nga bamuyita emabega ne bamukwata nenfuna reports nyingi nnyo nti waliwo meeting eyabadde some hotels bapanze abagaga abalala bakuwambe bakutwale mu some hotel bakurapinge in front of cameras ne baleeta ne evidence neŋŋamba kati kino ekintu kyenyingiridde either I lose my life oba nkyesonyiwa era wenava nenkwata essimu ne mukubira ne munoonya nze mwennyini ne ŋŋendayo ku church ne musaba ebintu bye mwa airinga mukoze mutya okubijjayo sofa bye mwatambuza nsevingeko ku kitono at least ndabe ne mula saagala kuddamu kulwana naawe ntukoze ntya okunsevinga kubanga I'm losing my life over this sikyalina confidence buli wembeera nti abantu batyo okukolagana nange ekintu ekyo kimpisa bubi ne bwenkyogera mpulira njagala kaaba so ne mugana tukoze tutya okulaba nti tukakkanya onyambe naŋŋamba kati abaana abaabikola yabasinga yabagoba naye tagenda kuddamu kunnwanyisa neŋŋamba kale awo we twabikomya ntunuulira ki kiddako. Yes, yani anfunira baani sina kyemwetaagako ye nga ye sina kyemwetaagako ng'omuntu naye nga kyensaba simanyi
bw'ayinza kusangulawo kintu kino kye yankola kubanga it is torturing me up to now. Yenoonye bw'asobola okukikola naye kintu kyaringa kinnemeseza okukola ebintu bingi kubanga abantu bandaba nti ndi mubi kinnumiriza nnyo simanyi bw'ayinza kisangulawo.